ojjukira emanju waliwe wajja n'ogamba okimanyi nti omusamize agenda aguzeewo omukyala yali atugambye tugulewo naye nga tetulina sente embeera neebeerawo bwetiwe kati ako najja n'agamba nga wayisewo ebbanga mukyala yafuna kasitoma client n'amuguza naye client n'amuwako esente ntono naye ng'agenda kukola kimumalayo era nga client alina sente sigamba nti yeterina sente ng'agenda n'amumalayo omukyala n'akwatako ekitundu naye omukyala gwe yali afunye client gwe yali afunye yali musamizi tuula biki ekikomera kyaffe nga kikoma wano omusamize atandikirawo okudda eno ku kikomera kyaffe nga teyeetaaga bw'aba azimbye nga teyeetaaga na kuzimba kikomera sayidi eno wano watandikira ng'akoze ki ne baleeta emiti ne baleeta essubi ery'okuzimba ki essabo nze sogedde naye linnya wayitawo akaseera katono ekituufu kiri nti sente zaabula ne tuwulira nti nanyini eyali amuguzizaawo ebbanga piriyodi yaggwako n'aguzaawo omuntu omulala n'akwata sente ziri n'azimuddiza omuntu omulala n'akola ki n'abeerawo omusooka ompulirize omuntu omulala n'abeerawo naye n'atazimba naye nga tugamba awo waffe kubanga omukazi bwe yali atandika okugamba nti ayagala kutundawo yatandikira waffe naye nga tetulina sente tugamba awo waffe munaku nga tukuleimingawo ono ng'amanyi ogendawo n'atambula naolokole buli wonolinyanga kigere nkuwaddewo buli wonolinyanga kigere nkuwaddewo kati bwe mutya n'okutya owulira oyagala kuzimbawo naye ate otyawo wetuululiwo bukyali wetololewo emirundi 7 ogambe wano ntwalawa ate kwata ku byemayinja buli lunaku ne wayitawo akabanga twagenda okuwulira ng'oyo eyagulawo atundawo naye nga tetulina sente n'atundawo n'aguzaawo omulala olwo abo baweze bameka n'aguzaawo omulala kati omulala we bwe yaguzaawo teyalina naye mwangu kubanga omulala oyo bwe yaguzaawo ate yali ayagala natuyingirira ate ffe tugamba kati noono wagoba bugobi tugamba tumugobe bugobi kati oyo tugobe mugobe era twamugoba ayitawo akaseera katono n'atunda awantu n'atundawo n'aguzaawo omusajja musiraamu yajjanga ne famire y'omukyala we ne balima obuwogo ne bayima gaa ne we munaalima awo waffa olunaku lwakya ku makya infact tetwalina waka naye abaaliwo bakubira Charles essimu ne bamugamba waali neiba oli agambye mumuweemu sente mweyolandi ekiseera sente zaaliwo era ne tusasulawo ne kaakati waffe essabo teryalinyawo kankubule katonda lekerawo okutya ekintu ky'obadde otya ekyo kyennyini katonda agambye nti kigenda kuwanulibwa agenda kiwanula mu linnya lya Yesu kale wanika emikono gy'omu bbanga agambye bw'ati n'agamba nti kubanga waliwo olunaku lwa Mukama ow'eggye eri ebyo byonna ebyekuza biki ebyekuza mu bulamu bwo by'olaba nga byekuzizza n'otuula n'ogamba naye kintu kino kyekuzizza ekintu kino kimpitiriddeko kuyinza okuba nga muzigo gwe gwekuzizza eyinza okuba nga ndwadde yeyekuzizza kayinza okuba nga bajja gegekuzizza eyinza okuba nnaku kuyinza okuba buyinike simanyi kyekuzizza mu bulamu bwo naye katonda wavagamba nti waliwo olunaku lwakyo lwe luno mu linnya lya Yesu teeka emikono gyo mu bbanga mu linnya lya Yesu kati bw'onoogayala gw'onoomanya katonda omulungi
taata omwesigwa Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Oli Katonda omwesigwa Mukama, oli Katonda amaanyi gaffe, Katonda waffe. Mukama teri akunoonya n'aviiramu awo, teri akunoonya n'akunoonyeza bwereere. Katonda waffe agambye nti waliwo olunaku lw'ebyo byonna byekuza ne bigwa ku ttaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katonda waffe kabaka w'abakabaka ssebo taata Mukama tuzze mu maaso go Mukama. Waliwo ebyekuzizza, waliwo ebyekuzizza, waliwo ebyekuzizza Mukama. Olunaku lwaleero Mukama lwabbikkakkanya. Tusaba Mukama otwambaza amaanyi Mukama mu linnya lya Yesu. Nagamba nti ebyange byagudde dda. Mukazi amaze ebbanga nga takola tuulaawo oba olwaleero yazisimanyi. Kati abalala bawa obujulizi nga gwoddayo ngalonsa. Tolina kugayaala. Situka ku bigere byo. Situka ngenda waakiri okujja nkusune. Kasa nkusanga ng'otudde nga nkusune. Waliwo by'olina okusuula. Waliwo by'olina okusuula. Ku myaka gy'otuuseeko okyali singo. Be wakula nabo bonna bafumbiddwa. Gwe ng'olaba olowooza tewaliwo obusenge. Ogwo si kusenge gwennyini. Be wakula nabo bonna bafumbiddwa. Ne batoobo bonna bafumbiddwa. Gw'okyaliwo owoza simanya. Era Yesu bw'anampita nange naayitaba. Yitabanga naye oyitabira ddala. Yitabanga waliwo ebigudde. Ku myaka gy'oliko okyali mu muzigo. Ekyo kyennuma okupangisa si kibi. Era sinaba bagamba nti okupangisa kibi. Naye kankubuulire buli kimu kibeerako expiry date oba expired time oba expired time. Kyonna mumanyi oluzungu lwammwe. Naye buli kintu kibeerako n'entuuko yaakyo. Buli kintu kibeerako n'entuuko yaakyo. Mu muzigo n'abaana b'ozadde nabo batandise okupangisa omuzigo. Nga nawe okyali muzigo ng'olwogamba otya? Tewaliwo kisenge. Bisenge tebiriwo. Kati okyali muzanyi. Nakugamba nva kuwa obujulizi. Omusamize yavaawo tetwamanya kye naye yavaawo kuba buli lwe twagolokoka ng'okusaba bwetu nga nabo baleeta emmindi nga n'okwewaana beewaana bagamba tebajja kubeerawo tugenda bafuuyira emmindi ez'emitwe 10 ezaki kugamba nga batiisatiisa. Okimanyi nti ng'abazira batiisatiisa. Abazirazira bano ab'ensi batiisatiisa. Bwe muwulira ng'ayogera Goliath bwe yawogolanga ng'ejje lyonna lidduka kyali kyetaagisa omuntu omu ayambadde omwoyo wa Katonda ayimirira n'agamba ne bw'onoobogola ngenda kutta, ne bw'onoobogola ngenda kutemako omutwe, ne bw'onoobogola omutwe gwo ngenda kuwa ennyonyi zigulye. Kyetaagisa omuntu omu. Famire bayinza okuba bagibogoledde ebbanga lyonna. Goliath asobola okuboggola. Okitegeera? Goliath abogola naye obudde bwa Goliath buweddewo. Abazira baali bazira mu Yeriko. Okitegeera? Balina kubeera bazira mu Yeriko naye tebalina kubeera bazira mu kkubo lye likutuusa mu success you. Balina kubeera bazira mu Yeriko zaabwe. Naye tebalina kwekiikamu. Sitaani talina kwekiikamu. Oba sitaani alina kubeera sitaani erina emizimu gye. Naye talina kwekiikamu gwe ng'omwana wa Katonda. Okitegeera? Talina kwekiikamu. Teeka emikono gyo mu bbanga. Gy'oli Katonda ayanukuza omuliro. Bangi bakukoola n'oyanukuza omuliro. Oli Katonda ayanukuza omuliro nga tukusinza weereza omuliro. Oli Katonda ayanukuza omuliro
natukusinza weereza omuliro oli Katonda ayanukuza omuliro banja bukola n'oyanukuza omuliro oli Katonda ayanukuza omuliro natukusinza weereza omuliro muliro gwako muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu n'agambye Katonda w'eggye adumira ggye tadumira basivilian era owomanyi oli sivilian gomanyi otuula oli ggye lya Mukama Bayibuli egamba nti gwe mbazi yange erwana ekikonfaminga nti oli ggye lya Mukama gwe mbazi ye erwana oli mbazi ya Mukama erwana kati tugenda kuyita emirundi 7 tutuuka ku mulundi ogw'omusanvu ate tuddemu tuyite emirundi 7 omulundi ogusooka omuliro byonna tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kale kansowoddireko wansi nakuva wano mangu naye kankusabe bw'oba ng'olina ekiweebwayo okiggyeyo oba tithe giggyeyo tugiteeke mu maaso ga Katonda tugitukuze Kama Yesu yeebazibwe oyo atuwa amaanyi mutuufu singa teyaliye alwana Yesu alwana kale bw'obanga oyagala envelope wanika omukono gwo bakutuuseko envelope oba oyagala ya tithe oba ya offertory oba oyagala zombi wanika omukono gwo bakutuuseko envelope nange bampe wani ya brown tuli bawanguzi n'okukirawo mu linnya lya Yesu. Goliath yali alowooza nti Dawudi wa bulijjo nga takimanyi nti Dawudi ali mu ggye lya Mukama Katonda. Kaakati n'ekyo kibadde kyegulumiza oba kibadde kyefudde ekisenge kyonna kyayiise ddala. Eno wiiki ogenda ku Sande okudda wano ku Sande ogenda kuwa obujulizi mu linnya lya Yesu. Fene lanchawazi tubeerawo naye abamu mudda ku Sande naye ogenda kudda n'obujulizi bwo nga gwe obweweera gwe mujulizi leero nnaku z'omwezi meka leero 19 mwezi Uganda ye yagutongoza mu mwezi gw'abajulizi
kati ffe ne bawaayo n'omutima gwabwe ne bagondera eddoboozi lyo. Nsaba Katonda kikutuke kigwe ku ttaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Owangule oyingire mu kisuubizo kyo, owangule n'okukirawo mu linnya lya Yesu Kristo. Kale kubanga watwaweebwa obuyinza, twabiweebwako obuyinza, twabiweebwako obuyinza, twabiweebwako obuyinza. Ebyo byonna byolaba ebyekuza tubiinako obuyinza okubikkakkanya. Bisuule 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 suula ebisenge suula ebisenge suula ebisenge ebisenge by'endwadde ebisenge by'endwadde ebisenge by'obwavu bisuule suula 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 mwana wa Katonda mwana wa Katonda suula ku ttaka amabanja amabanja omwoyo gw'amabanja omwoyo gw'amabanja kisuule suula 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 ku ttaka mu linnya lya Yesu. Waliwo omuliro mu linnya lya Yesu. Birumbe birumbe birumbagane birumbe 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 mu linnya lya Yesu. Birumbe birumbe agalwadde lwadde lumba 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 ekikulemesa promotion akateka okuyambibwa yamba mu linnya lya Yesu. Ekikulemesa promotion ekikulemesa omukisa ekikulemesa okola lumba 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 birumbe mu linnya lya Yesu. Ebisenge bigwe mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu. Ebisenge byakwata obulamu bwaffe. Gusuule gumenye menye gumenye menye gumenye menye gukowoole mu linnya lya Yesu gukowoole mu linnya lya Yesu gukowoole omuliro gw'omwoyo omutukuvu omuliro gw'omwoyo omutukuvu tugukowoola gwokye tugukowoola gwokye tugukowoola gwokye tugukowoola gwokye omuliro mu linnya lya Yesu omuliro gw'omwoyo omutukuvu gwokye endwadde mu linnya lya Yesu gwokye endwadde mu linnya lya Yesu gwokye amabanja mu linnya lya Yesu gwokye obwavu mu linnya lya Yesu gukowoola omuliro gukowoola oguyite gukowoola omuliro guyite yita omuliro 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 omuliro gw'omwoyo omutukuvu omuliro gw'omutukuvu omuliro gwa Yesu omuliro gw'omwoyo omutukuvu gwokye ebizimba gwokye ebizimba gwokye ennaku gwokye amabanja gwokye obwavu gwokye endwadde gwokye omuliro 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 fire fire fire
sikukulula ati sikukulula sikukulula mu linnya lya Yesu nakolya sikukulula ebyo byasimba amakanda ebyakwesimba ebyesimba mu sayiko ebyesimba mu nyumba yo ebyesimba mu famire yammwe bisikukulule sikukulula sikukulula genda kujja kusune sikukulula mu linnya lya Yesu bisikukulule sikukulula 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 ekyekya bisikukulule ebikuza emabega sikukulula okasuke mu senyakalo sikukulula bikubeko omuliro ebikulemesa okufumbirwa bisikukulula bikubeko omuliro bisikukulule bisikukulule sikukulula 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 ebisenge sikukulula ebisenge sikukulula ebisenge ebisenge by'amabanja ebisenge by'endwadde ebisenge by'ebisiraala bisikukulula bikasuke ebikasuke mu senyakalo ebikubeko omuliro mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu sikukulula 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 kale kansabe buli kinoomu atudde ayimuke ku bigere bye n'abagambye Katonda w'eggye aduumira ggye taduumira basiviliani era owomanyi oli siviliani gomanyi oba otuula oli ggye lya Mukama Bayibuli egamba nti gwe mbazi yange erwana ekikonfaminga nti oli ggye lya Mukama gwe mbazi ye erwana oli mbazi ya Mukama erwana kati tugenda kuyita emirundi 7 tutuuka ku mulundi ogw'omusanvu ate tuddemu tuyite emirundi 7 omulundi ogusooka omuliro 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 omwoyo omutukuvu omuliro omwoyo omutukuvu ena omuliro oine 5 omuliro omukaaga omuliro Webale Yesu abanga tuwangudde n'okukirawo mu linnya lya Yesu kale kubira Yesu engalo ez'awaggulu kubira Yesu engalo ez'awaggulu kubira Yesu engalo ez'awaggulu webale Yesu webale Mukama byonna tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu.